amasomero ga Seeta High School ebibuuzo gabikubidde waggulu. Kakati neno wabaddeyo okusagambiza okw'amaanyi osinzidde nkubuuzaako awe bali nnyo ebireddera okuva tugoberera era bw'otyo nga bw'ogenda mu maaso okubanga olaba embeera bw'ebadde ebadde yakusanyuka kubadde kunyeenyaamu na kucaccanca olw'amasomero gano basiba ne bannyabo okweyongera okubanga geetikka kyenkana eggwanga lyonna nga bw'ogenda mu maaso okubanga olaba ensonga. Ndowooza kankusooseeko ku Seeta High School Mbalala campus era nga bw'olaba omukulu w'essomero Boniface Sebukalu bw'agenda mu maaso okubanga annyonnyola ensonga. I bring you good news this afternoon, ladies and gentlemen. Let us give God a thunderous hand clap for the success He has given us this afternoon. In the interest of time, ladies and gentlemen, last year we sat the senior sixes. There were 213, and 88 were ladies, and 125 were gentlemen. Okay? And we set our target so high that at one moment we were even scared of whether we would what? Achieve them. But I want to give you good news that we have surpassed our targets. God is good. We are grateful to our students, first of all, for the good discipline they exhibited, because when children are brought to us, we are supposed to prepare them, but you cannot prepare children who cannot listen, because they must be in position to have ears to take the instructions. That they did, they excelled. We want to thank so much the supportive parents executive. Thank you so much for supporting us, and for sure you really guided us and the rest of the parents to have a common goal for us to achieve. We want to thank you. And I want to thank my staff with whom we have prepared these children to be responsible leaders of tomorrow. I want to thank you so much, my dear staff, for preparing these children. I know it takes a hard work for us to prepare these children to get the requirements to the higher institutions of learning. But thank you so much for persevering. And I want to thank you so much for going an extra mile in whatever you have done. That everybody, every stakeholder in this school goes an extra mile, and that is what makes us to be different from others. And finally, I want to thank our directors, Mrs. Rose Muyingo and Honorable Dr. Jesse, our friend, for giving us all the support that you have given us, both moral, financial, that has enabled us to prepare morally upright and responsible leaders that we are going to present to the world to go and bear forth fruits that are intended from them. Wano nja kuzza ku Seeta High School Level Campus abayizi nga balaba nga bagenda mu maaso okubanga banyeenyaamu nga basanyuka babiibya babinuka masejjere olw'obuwanguzi oba oliawo bwe batuuseeko. Amanya Songa Ramadan, Head Teacher Seeta High School Campus. Olunaku lwaleero tufunye results z'abaana baffe ba UACE. Tuli basanyufu nti performance yaffe yeeyongedde okubeera ennungi ennyo, nga olunaku lwaleero tufunye abaana bana abamazeeyo maximum 20 points, era tuli basanyufu. Abaana 19 ababadde nga balina obubonero 19, era n'abaana bonna abaatuula 256 balina principal passes 3. Kitusobozesezza okubanga twekuumira waggulu, kubanga tulina values zaffe ezituyamba nti buli omu azitegeera. Esooka eya excellence, abaana baffe bonna bakimanyi nti buli atuuka mu level bweti ey'ebibuuzo alina kuvaayo na buwanguzi. Abasomesa bakolera wamu n'abazadde okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso. Ku kyakalikulamu empya nga bw'olaba mu bibiina awo abayizi nga ekkalaamu emisomo bagikwasizza maanyi awatali kugayaala yadde n'akatono. Bwekityo ku Green Campus nga bw'olaba embeera nga bwebadde nayo gabadde masanyu meereere, era omukulu Paul Alibondi akkaatiriza ensonga zonna
oba oli awo nga bwazirabye. Nze Paulo Alibundi nga ndi mukulembeze wa Seeta High School Green Campus. Olwaleero twafunye ebivudde mu kugolola ebibuuzo ebya 2023 naye nga tunaba kuyozaayoza twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka wano ku lukula lino. Twebaza abazadde baffe abaweeredde abaana bano abatatusuulirira, ne twebaza abaana bennyini abaasoma ne bawuliriza bye tubagamba. Nzizaako okwebaza era abasomesezza abaana ba class teachers, ba heads of departments, ebale nnyo, mwebalire ddala. Ate ne neebaza ennyo olukiiko olukulu olw'amasomero gano olwa Seeta High School Green Campus. Beebale nnyo okuba nti byonna bye twetaaga okusobozesaawo okuyimusa omutindo gw'ebyensoma byonna bituweebwa. Mu baana 168 abaana babiri bafunye points 2 bazimazeeyo, abaana 26 ne bafuna points 19, konno n'okwo 12 ne bafuna points 18. Tubeebaza era tubayozaayoza. Seeta High Green Campus kiki ekibafuula ab'enjawulo naddala mu nsomesa? Ekifuula ab'enjawulo mu nsomesa nti twesiga Katonda ekisookera ddala, tumusaba yatuwa amaanyi. Kyokubiri, abaana baffe bampisa bawulize, ekyo kitufuula ab'enkizo. Ate ne tubeera n'abazadde abakwatiza awamu n'abasomesa. Abazadde buli w'omuyita nti waliwo ekintu ekizibu kyonna ekiri ku mwana asukikiramu. So okukolaganira kwa obumu bwaffe obwo bwe butufuudde okuba nti tusobola okutuuka ku bino bye tutuukako.